Amawulire ku 9:3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Owewa nkwebaza Josobodde tosaka engalo n'okubanga okyekuumidde ku mukutu mugesaawo eno nze Joan Navubya. Ssenkagale w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tebalina nnyo ssuubi mu gavumenti eriko kati okuwa Bannayuganda enkyukakyuka ze bazze bayaggayagga okufuna mu ssemateeka w'eggwanga n'amateeka g'ebyokulonda okusobola okufuna akalolo ak'amazima n'obwenkanya. Kyagulanyi asinzidde mu lusirika lwa opposition olugenda Mase Munyonyo omubaka wa Kawempe North mu Parliament Mohammed Sejjirinya ayogedde. Ebbanga lyonna tuze tugenda mu kalulu ne mwami Museveni nga tumudimandinga electoral reforms naye nga taziteeka mu twabagamba nti electoral commission ebeere independent kye baakola ne bakwata ekigambo independent ne bakyogera ku kigambo Uganda Electoral Commission kati ne bayongerako wano n'olwekyo nga tugamba nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kabeeranga kalina oludda tetuyinza kufuna kulonda kwa mazima na bwenkanya. Mukimanyi bulungi nnyo Bannayuganda nti tugenda mu kalulu amagye ne geetaba mu kulonda ne geetaba mu kukuba abantu emiggo. Atwala ekigwa ky'abajulizi ba Uganda ku lwogi lw'Ekereziya Katolika Reverend Father Vincent Lubega agambye nti emiwendo gy'abalamazi abagwira gyeyongeredde ddala waggulu weewaawo nga n'egy'abaawano minene ddala ate nga bakyayiika. Omukulu agambye nti ekigwa kyakafuna bannansi ba Congo 591, Bannakenya 240, bannansi ba Amerika 15 n'abalamazi abavudde mu mawanga amalala nga Tanzania, Rwanda, Nigeria ne South Africa bangi. Abalamazi 3,287 abavudde mu ssaza ly'Embalala nabo batuuse ku bigwa 596 okuva mu ssaza ekkulu erya Kampala, 1,205 okuva eggulu abavudde Tororo kusa n'abavudde mu bitundu ebirala. Omukulu agambye nti enteekateeka zonna zitambula bulungi. Olunaku lw'abajulizi lwa Lwamukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 3 ku bigwa e Namugongo. Abalamazi bangi ddala. Ekifo ky'e Namugongo kyenkana kati kigenda kiwuumira ddala abalamazi. Tukyasuubirayo okulaba nti abalala bajja. Ekifo tukyayinawo ku ssaawa 11 era tujja kubeerawo n'ekitambiro ekya novena era buli lunaku ku ssaawa 11 wabeerayo ekitambiro ng'era ekitambiro kino kiba kyebuliri mu mmisa eno tuba twebuulirira ku bajulizi omu 2 oba 3. Ekitongole kiddukiriza ekya Uganda Red Cross kyetaaga biliyoni 30 okuteekesa mu nkola enteekateeka yaabwe nnamutayika ey'okweŋŋanga obusandali n'ebibamba mu ggwanga. Kino kyatuddwa ssaabawandiisi w'ekitongole kino Robert Kwesiga bw'abadde afulumya alipoota yaabwe ku busandali n'obutyabaga eya 2022 n'agamba nti ku biliyoni 40 ze beetaaga balinako biliyoni 10. Kwesiga agamba omuwaatwa gwe gukyali munene ddala nga mmotoka zigaffe mulaguzi 40 ze beetaaga balinako biliyoni 10. Kwesiga agamba omuwaatwa gwe gukyali munene ddala nga mmotoka zigaffe mulaguzi gwennaku zino ezisigaddewo zibaweereddwa okulaba nga abaana bonna mugezaako okubawandiisa ate tuleme kuba nga tulina abayizi abandisobodde okukola ebigezo by'omwaka guno abatasobodde kwewandiisa. Bahead teachers namwe twagala bakubiriza okugezaako okukolagana wamu n'abazadde okulaba nga abayizi bano beewandiisa. Bagabadde agisaawo eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 9:3 BT Fama gakutusiddwako the FCU Bank.